genda olangirire abantu bange. Bye tusoma mu kitabo kya Amosi omulanzi. Mu nnaku ezo Amasiyasi omusaseredooti w'e Beteri n'atuma ewa Yerobulaamu kabaka wa Isirayiri n'amugamba nti, Amosi akujeemedde mu nnyumba ya Isirayiri. Eggwanga terikyasobola kugumiikiriza bigambo bye. Amosi n'agamba nti, Yerobowaamu ajja kufa kitala, ate Abayisirayiri bajja kuggyibwa mu nsi yaabwe batwalibwe mu busibe. Amasiyasi n'agamba Amosi nti, gwe omulanzi, ddukira mu nsi ya Yuda gy'oba olya emmere, era gy'oba okolera obulanzi. Kyokka toddamu okukolera obulanzi mu Beteri, kubanga kabaka gy'abeera, ye nnyumba y'obwakabaka, kye kiggwa ky'eggwanga. Amosi n'ayanukula Amasiyasi nti, nze siri mulanzi yadde mutabani w'omulanzi, wabula ndi mulunzi eyeenogera ebibala eby'omu nsiko. Omukama yansanga nnunda n'aŋŋamba nti, genda eri abantu bange Abayisirayiri. Kati nno wulira ekigambo ky'Omukama. Gw'ogamba nti sijja kubaako kibi kye nnanga mu Isirayiri, yadde okubaako kye nsiinya mu nsabo ya lubaale. N'olwekyo Omukama agamba nti, mukazi wo ajja kubeera mwenzi mu kibuga, batabani bo ne bawala bo bajja kufa bitala. Ensi yo ejja kugabanyizibwamu, ate ggwe ofiire mu nsi embi, era Abayisirayiri bonna bajja kuleka ensi yaabwe bagende mu busibe. Ebyo Omukama yabyogera. Ennamula yo Mukama ya mazima, yonna wamu ntuufu. Ennamula yo Mukama ya mazima, yonna wamu ntuufu. Etteeka ly'Omukama ddungi, lizzaamu omwoyo amaanyi. Ekiragiro ky'Omukama kinywevu, kiyigiriza atamanyi. Ebiragiro by'Omukama bituufu, bisanyusa omutima. Ekiragiro ky'Omukama kitukuvu, kimulisa amaaso. Okutya Omukama temuli kabi, kusigala emirembe gyonna. Ennamula y'Omukama ya mazima, yonna wamu ntuufu. Yeegombebwa n'okusinga zawabu, nandibadde omuyooyoote ennyo, ewoomerera n'okusinga omubisi gw'enjuki. Twaniriza Evanjiri. Njigiriza, Ayi Mukama, ekkubo lyo, era mpisa mu kakubo akagolokofu. Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo. Mu budde buli Yesu bwe yasaabala eryato
n'awunguka n'atuuka mu kyalo ky'ewaabwe. Ne bamuleetera omulwadde akonvubye ng'agalamidde ku lunnyo. Yesu yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba akonvubye nti, "Guma mwana wange, ebibi byo bikusonyiyiddwa." Abamu ku bawandiisi ne bagamba mu ntaa yaabwe nti, "Ono avuma Katonda." Yesu bwe yalaba bye balowooza n'agamba nti, "Mulowooleza ki obubi mu mitima gyammwe? Ekisinga obwangu kiruwa? Okugamba nti ebibi byo bikusonyiyiddwa, nandiki okugamba nti situka otambule? Naye okutegeera ng'Omwana w'Omuntu alina obuyinza ku nsi obw'okusonyiwa ebibi, awo n'agamba akonvubye nti, "Situka, twala olunnyo lwo ogende ewammwe." N'asituka n'agenda ewaabwe. Abaali awo enkumu bwe baalaba ne batya, ne bagulumiza Katonda eyawa abantu obuyinza obwenkana awo. Ebigambo by'Evvanjiri eno bikomye wano. Yesu Kristo ayogedde naffe, ogulumizibwe.